Omusajja amala amangu, omusajja tasobola kuyungiramu, omusajja nga bagamba nti enkwaso zo intini, ngamba ng'olina low sperm count, omusajja atalina appetite, like nga gw'oli awo teweewulira nti nno oyagala okuzina emmana oli, like bw'oli oboneka bonesi. Leero nzize gy'oli era nkuleetedde eddagala. Mugamba musaabagalwa balungi abeekumira ku 5356 baaniriza yonna gye musinzirira okumpuliriza, okundaba n'okubeera nga munyumirwa ate era nga bwe muyiga. Olunaku olwali tugenda kutunuulira eddagala lisobola okukozesa eri omusajja amala amangu, omusajja atayagala like atasobola kuyungira mu mmana, omusajja nga gwe bw'oba omaze okuzina okuddamu okulima kikutwalira essaawa 2, kikutwalira essaawa nnamba, oluusi n'obutaddiramu ddala nga n'omukazi yatuuka ekiseera n'akitegeera nti nze omwami owange akuba kamu n'agwerera era nga takulinaamu ssuubi lyonna, ojja kunfunira obusigo bwa wootameroni. Wootameroni eyo gye mulaba erimu emigaso mingi ate munnange esobola okukola nga bw'olaba lubalula. Ng'omusajja talina maanyi ga kisajja. Naye ndaba abantu nga bagirya nga bajjamu obusigo oba oluusi n'akwata obusigo n'abufujja. Obusigo obwo obwetaaga ate ng'obwetaagira ddala. Osobola okubukozesa ddala nga Viagra oba osobola okubukozesa nga ekintu ekisobola okuyamba okubeera ng'ofuna amaanyi g'ekisajja. Omusajja nga olina ebizibu by'emmenyawo wansi ojja kunfunira obusigo bwa wootameroni. Tusobola okubutegeka mu ngeri ez'enjawulo. Oyinza okubukwata n'obusiikako katini, tosiika nnyo n'oteekamu kwaka nnyo. Olaba nga bwe tukozesa obusigo bw'ensujju. Nabagamba n'obusigo bw'ensujju mu abasajja abatamalaako simanya siyungira mmana naye kuba leero sibye tuliko ebyo tuli ku wootameroni. So ojja bukwata obusiigeko like obuteeka mu mazzi like obujjamu mu nsujju w'oba oyagala. Tugenda bukozesa mu ngeri ez'enjawulo. Osobola obujjamu mu nsujju n'obukazaako katini n'obukuba n'obujjamu pawuda oba oyagala. Kyonna ekikwanguira ky'ojja okukola. Oba osobola obukwata n'obusiikako katini naye I prefer omuntu abulidde nga buli raw. Like n'obukuba n'obusiikako katini n'obeera ng'obulya ng'omuntu alya snack oba ng'omuntu alya nga bw'olaba ebinyeebwa. Osobola onnywelako ekikopo kya caayi lw'eggulo n'olya. Like otekamu akanyu katini n'osiikako n'otereka n'olya. Oba osobola okubulya nga we buli nga bubisi ng'obujje mu wootameroni. Bwe mulya wootameroni n'ojjamu obusigo mukwano simanyi ky'oliko. Oba gw'oba ng'owulira bulinza okukaluubiriza okulya osobola okukwata wootameroni eyo n'ogikuba mu juice. Naye nga toggyeemu obusigo bwayo. Like n'okuba mu juice no straining oba like n'obikamula n'onywa juice oba n'onywa amazzi ga wootameroni oba okubinywa nga bwe biri kiri gy'oli kubanga lino oba tonywa for luxury oba onywa ddagala byonna biba bisobola okukolera. Oba obikozeemu ensaano osobola ensaano eyo giteeka ku mmere yo ng'olya, osobola ensaano eyo giteekako amazzi agabuguma n'onywa ng'anywa caayi ng'ogenda okwebaka. Obusigo bwa wootameroni bulimu ebirungo, mulimu zinki, mulimu magnesium, naye mulimu ekirungo ekisingira ddala obukulu kye tuyita citrulline. Ekirungo ekyo ky'ekirungo kyekimu ekibeera mu mpeke ze bawa abasajja zino ez'amaanyi g'ekisajja. Like woba okikonsuminze kiyinamu kye tuyita mono acid. Kati akuyambako okurelaxinga vessels zo ez'omusaayi, like omusaayi mwe muyita, okuyambako okubeera nga zibeera relaxed n'okubeera ng'omusaayi gutambulira ku peesa nnungi. Nabagamba nti abasajja okubeera ng'oyima mangu, okubeera nga like owangaaza omuyimo, okubeera ng'ogattira mu mana, byonna byetoolera ku ntambula y'omusaayi mu mubiri gwo kubanga emisuwa gyo egiri mu kasolo oba egiri mu mukira gye giba gi-receiving omusaayi guno n'entambula. Kasa kubeera nga omusaayi gutambula bulungi, emisuwa giri relaxed, giri stressed out, ojja kwesanga ng'osobola okuwangaalira mu mana, ogenda kwesanga ng'osobola okuyungiramu, ate era ojja kwesanga ng'osobola okubeera nga osanyusa mukyalawo. Naye buli bw'obeera nga oli luyongoyongo kitegeeza omusaayi tegutambula bulungi. So gwe abadde alya wootameroni ng'ogiraba ng'etalina mugaso, mujjamu obusigo oli n'omusanga ng'agirya nga bwabufujja tu. Obusigo obwo bulungi, tebuyina buzibu, tebuli poisonous, wabula buli very 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 helpful. Actually obusigo businga n'ekyo kye tulyako ffe kibusinga kubanga ekirungo ekisinga kiri mu busigo. So oba obufunye osobola obukuŋŋaanya, in fact babutunda ne mu supermarkets. Oli ayinza okungamba senga kati ngula wootameroni mmeka okubufuna nedda mukwano, so wanogera mu supermarket n'obufuna already obuli prepared. Waliyo ne kye tuyita oil oba butto gwe batunda bamuyita watermelon seed oil. Osobola okumunoonyaako ku bantu abatunda oils ezo ez'enjawulo n'obeera ng'omufumbisa.
like omuteeka mu mmere tugamba ogenda kulya magi n'osiisaako katini instead of okozesa ono butto owa bulijjo ali vegetable n'okozesa oyo kubanga yo oba ogenda kubeera ng'omuganyulwamu. Watermelon eno oba obusiko bwa watermelon eno buyina emigaso emirala mu bakyala naye tujja kutunuulira omukyala olunaku olulala leero katufa kasinge ku musajja. So naawe omukyala just nkwaka hint tobusuula obwetaaga abakyala ab'embuto, abaana abato, abantu abakuliridde mu myaka, bino bye mwetaaga. Bino ebizibu bye mufuna ati no simanya ndwadde simanya biki, ojja kweyamba, ojja kwesanga nga munnange olwawo okulwala naye nga lwa birungo by'olya oba by'okonsuminga. So omusajja yenna n'ekirala w'obanga toyina bulungi appetite, oyinza okuba nga gwe obuzibu si bwa mukira oba oyimye Katonda akuyamba n'owangaala naye nga toyina appetite, toyina bwagazi nti senga bwe mmala okwegatta n'omukyala wange like mmala okwegatta naye lutu esooka mba mpulira saagala mmuddako nga mpulira mmaze siina appetite ate nga si nti nno nti sisobola kuyima naye mba mpulira siina bwagazi. Watermelon eno egenda kuyambako oba obusigo bwa watermelon bugenda kuyambako okubanga ofuna obwagazi oba kye tuyita appetite. Omusajja atalina appetite ye musajja atanyuma kubeera naye kubanga omukazi asobola okubeera n'omuyimo n'ayagala omukwateko yenna ne yeekola obusolosolo nga gw'oliawo mutunuza nti ekituufu kiri nti oba toyagala. Ate obwongo bw'omusajja kasita bubeeramu ekintu nti saagala omukira ne bwe guyima tegusobola kuguma, tegusobola kuwangaala. So oluusi oba teweetaaga na ddagala ly'amaanyi ga kisajja buli oba weetaaga kutereeza mbeera yo ng'omusajja ey'obwagazi. Singa otereeza obwagazi bwo oluusi ojja kwesanga nga Katonda akuyambiddeyo nga teweetaaga na kukozesa maanyi ga kisajja oba kunoonya ddagala ly'amaanyi ga kisajja. Naye bw'obanga oyina obwagazi bwo nga n'amaanyi g'ekisajja gali awo gatagala era sikiro ojja kukozesa ki obusigo bwa watermelon. Obusigo bwa watermelon buno bulungi nti bukuba ekinyonyi kimu like okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu nti otya ofuna appetite otereeza emisuwa gyo ate era ofuna amaanyi g'ekisajja n'obeera ng'oli musajja nti bw'oba omaze osobola okuddamu ne weegatta ne munno mu bbanga empaawo lyaga. Si kumala ssaawa nnamba ssaawa bbiri omukazi akunoonya akuweeweeta akola atya akasolo ne kagaana oba amaanyi ne gagaana okubeera nga gaddamu mu mukira kubanga gusituka. So mwekwate obusigo buno eno mujja kumbuulira banywanyi. Bulungi nnyo nga gye nkomezza gw'omusajja ng'oliawo nga weenyuuma tojja kuddamu. Mugenda ne munoonya lino eddagala egganda simanya ne munoonya amakere era temwagala nti katizu kye tulina twagala nnyo bintu bitukooya abantu kati obulamu baagala nnyo obulamu obuli soft buli kimu bakyagala ku sowaani. Olaba oli omugamba nti omanyi genda onyoonye eddagala bwoti ne bweri tonaabeko n'agamba kati ndijjewa bannange nze akuwadde ekikola ekiramba binyoonya ate wagala nze mba ngenda ndikunoonyeze kati waliwo bagamba ate obusigo ate simanya munnange bwemanyiza okubugaaya olweggulo bw'onyuka gulayo kiwatermelon genda gamba mukyala wonsalira ku kiwatermelon ekyo ndyeko obusigo tobuggyaamu buleke. In fact woba osobola bumpe mbwetaaga abukulonderemu mu y'abaana obanga abaana tebabulya nga bagenda suula busuule obeere ng'osobola okubulya obeere nga bukuyambako mu nsonga ezimu oba endala. Mubeera bulungi omukama abankuumira abanjagalire mbaagala nnyo bantu bange.